nzize okubawulira we tutuuse ku nteekateeka yaffe ey'okutereeza emirimu mu kibuga naddala nga tugogola enguudo zaffe awamu n'ebitundu ebitasaana kukolebwamu. Kinajjukirwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno omwaka guno mukama wange Minista Ajatumisa Kabanda yajja n'abawa ekiragiro, era ekiragiro ekyo n'alagira ekitongole kyaffe kya KCCA okutoza mu nkola amangu ddala enteekateeka y'okugogola ekibuga ate n'okukomyawo obuntu bulamu mu nsubulagana. Ntwala omukisa okubategeeza nti KCCA yazudde ebifo 2520 bino nga biri mu butale bwabyo bwa KCCA 17 awamu n'ebifo ebirala 69 mu butale obwa nannyini naye nga buli mu kitundu kyaffe kino kye tutwala. Ekitongole kya KCCA kyagenda mu maaso n'okwogeraganya ne bannannyini butale obwa Nakyewa obwa nannyini obuli mu kibuga nga tubasaba okugaziyaako ku bifo ebikolebwa ebyokutundiramu, era kino kigenda mu maaso kikoleddwa bulungi. Jjanga kubeerawo okutereeza emirimu entunda n'enkozesa ey'amakubo awamu n'okulaba nti abantu baffe baganyulwa bulungi mu kibuga. Naye nga mu kyo ekisinga obukulu kwe kukuuma oyo omuguzi awamu n'abantu baffe abatambulira mu kibuga, awamu n'okulaba nti ebyobulamu byaffe ebyobuyonjo nabyo bitumbulwa era bitambula bulungi, ate n'okukuuma enguudo zaffe ate n'ebyo ebyeyambisibwa ng'obubonero ku nguudo mu kibuga Kampala. Enguudo zino bwe tubadde tuzizimba tutaddeko abantu baffe we batambulira, mu luzungu be tuyita bawookowe, ng'ebyo byakuyamba bannaffe abatalina bidduka. Naye kati ate ebitundu bino bibadde bifuuliddwa butale, ekintu ekikyamu. Enteekateeka eno ey'okuzza mu nteeka oba mu nteeko entambuza y'emirimu era ewemeddwamu omutwe KCCA okose ejja kuyambwako poliisi naddala eri kwabo bannaffe bannampulira zibi. N'olw'ensonga eyo okutandika olwaleero ssaawa 8 ez'ekiro omulimu guno gwatandise, era nina essanyu okubategeeza abasuubuzi bangi abaafuddeyo ne bejja bokka ku nguudo olw'okuwulira okugendera n'ekyo minisita wange kye yabalambika. Era mbasaba bwe zinaawerera ate ennaku z'omwezi nga 2 olwaleero ssaawa 6 ogw'ekiro abo abanaaba balemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka bannange ebinaavaamu tunaabiwulira. Naye nga nina essanyu okubategeeza titugenza okujja ng'ebitongole bingi ebyamawulire ku mitimbagano gyabwe balaga ekibuga ekyeyagaza okutambuliramu, era nva wano ngenda kutambulayo ne ku bigere kubanga ekintu kiteredde nga bwe tubadde tukirowooza. Enteekateeka y'okuzza abantu bano mu bifo bino oba mu butale egenda kukulemberwamu obwo obukiiko KCCA we yateekawo obuli mu kitongole kyaffe eky'agenda eky'omuntu enkula y'abantu awamu n'emirimu, era obukiiko obwo bujja kugoberera enteekateeka ennuŋŋamu, era bwe wanaabeerawo obumulumulu bwonna mu bulwopere mangu abantu abo bajja kukolebwako. KCCA bategeeza ku by'entambula nti waliwo ebifo 929 ziyite stages ezamaze dda okulambikibwa, mu kuzo 166 bamaze okuziyisa, zimaze okuyita mu misoso gyonna egyetaagisa. Kati ebifo ebyo byebyo ebigenda okukkirizibwamu boda ng'era bisangibwa mu Central Division, Kawempe, Makindye, Nakawa awamu ne mu Lubaga. Kakati gwe wa boda eyasulayo gwa Naggamba n'ogaana okwewandiisa ku masiteegi gano, munange ekibuga kikulemye dde waffe kannabulemu, obudde bwe buno bukukeeredde. Balubyanza wano si wa Namwandu nti buli omu agenda kusalimbirirawo.
naye nga twongera okubategeeza nti okutikka kwonna naddala mu Central Business 1 kukolebwa mu paaka enkadde empya eya Usafi naddala ku sayidi eyo abava Entebbe Namayiba abafu abagenda e Nakaseke tuzimanyi ziri mu Nabayiba Luweero tugenda mu Nabayiba Kisenyi awamu ne taxi ne parks endala. Wabula nga mu binyeebwa mutabula mpulunguse oyo yenna owa taxi anakwatirwako ng'atikkira ku kkubo munange kanaaba kakojjotusi era taxi ejja kukwatibwa okugijjayo zinaaba mbirigo nange awo biwanvu simanyi gye binaakoma. Kino kyolaba kye tuli okukola tuli kikolanga gavumenti kwango ekyo ojja kwebuuza mwe poliisi mwagalayo ki. Police is an agency of government just like KCCA. Ate ekirala ffenna tuyina omugabo gwa poliisi ku making sure nti mu kukwasa trade order waliwo obutebenkevu kubanga tuba tususpecting nti wayinza okuvaayo abantu abagala okuteekawo embeera etali nnungi kye tutasobola kukkiriza nga gavumenti. So kye tubasaba sijja kwogera bingi twagala okuggumiza abantu nti ekigendererwa kya gavumenti ekyokulaba nti waliwo trade order mu kibuga kigenda kutuukirizibwa era nga tuli wamu ng'ebitongole bya gavumenti. Kye tubasaba kyokka tewajja kubaawo obuzibu bwonna as long as ng'abantu bagoberedde kye babasabye okugoberera. Obukulembeze obutuufu bwe waba nga bapulaningira ensi eyeyagaza abantu bonna abantu tebalina bagobaganya batyo balina osooka obbawa ebbanga erimala bansuubira ebintu byonna bakyabiteekateeka buteesiteesi sinakindi bandibadde batuwa obudde obumala paka omukulembeze w'eggwanga lwanaamala okulayira babagamba amateeka amapya abantu bonna babeere nga beetegese naye kakali okuva eri kumala gagobaganya omuntu ffe baleme tulabanga bayaayeyaye naffe tulina obuvunaanyizibwa tuweerera abaana abamu tulina bapangisa. Naye omukulembeze w'eggwanga kyenamusiimako era mwebaza yatuwa obutatugobaganya mu Desemba era abantu bonna abasinga omugundi ogwo omulama bagusiima twakoze kasente naye kino ate ekyokutujja ku mwala ate nga kwe twali tukolera tetwawalira tetwayomba ate ku ssaawa y'olwaleero emmali tennaggwawo abaana tebannabulira ku ssomero ate ne batuwa wiiki emu naye kye tusaba ajati nga twamuwa obululu nga twamukubira campaign nga twamusanyukira nga buli wabadde ng'ayita mu kibuga emizira ne tukuba obululu ne tukuyira ajati mukwano tukusabayo wiiki seeza bwe tuli bannakazadde baggwanga. Ekirowoozo kya Minista kyatugamba okutugoba ku kkubo n'abatembeeyi kuva ku kkubo kyo kituufu okugoberwa ku kkubo nga bafe aba Boda batalina wetupakinga kati nga bwolaba embeera eriwo naye nga abamu tulina stages ezimu nga zino zebatuzimbidde waneeno naye nga abatembeeyi bo ddala bateeka bintu mu kkubo era bo basaana bo bagende gye babateekateekera naye aba boda nabo bennyini badde ku mastage gabwe ate amastage gabwe ge baddako nga balina okubeera nga wetwambadde kweya okulaga nti wookolera wa ovaawo ova kitundu ki obeera wa kisobole naffe okukola ki onoowa omusaabaze kisobole okuyambako obutabibwa aba boda abamu abatwerimbeka mulimu abantu abeerimbeka mulimu gwa boda naye nga si ba boda naye naalisabye gavumenti eteekereteekere abantu bano tebalaga abagoba ffa mandamu Minista Kabanda MP nalibadde ateekerateekera abantu bano waabateeka baleme kubeerawo nti obuvuyo olw'okuba abantu bano okubakusindikiriza nga temulina mubateekeddeteekedde tekirambise bulungi musooke mubalambike nti abaayi mudde wano. Kadde Omutembeyi oli atadde ebintu maaso g'edduuka ly'omuntu awandigeze parking ya kasitoma waliwo ebintu byawo tabwa mugamba kayomba balwana okuba nabulawo bakuba n'okkuba senga ogendako mu maaso ga mukwano wali mu kikubo n'olaba ekiri awo tewali na kkubo
toyina woyita si babye twagala bakole banonya ki banonya kyakulya tebalina ssente ne obudde kati basuse bangi nnyo Ekibuga kiri congested ne toyina nawoyita Nkukuruga main kibasa kuija kutuguma abo kuba tinkubasa kuruga main kandi nkuye cyo kurya kandi nkuye cyo kujya na fees ne na n'ubureberezi bwo n'ubukundeberera nimbu yankai amain so kuruga main kibasa kuija kutugumira abantu urangu ne 2019 so tegerize 2019 kuka mama basa kutuyanka amain kuruga mwenu amain tubasa kuija kugumira kuruga main ngene ejeshonga omuntu wa hansi neza gwane munyigiriza munonga kweki kusaba government etuyambe abantu abahansi nabo bakwateremu kugira okutasya mpora twerezo mu emyanya eri kutwasa kutaiza kasente ne otugoba kukubo tewali bizibu tukuyambe ko tukolechi kaongezi ngasawa 10 ba 11 anga embere mbi tuyina school fees tutasula nyumba ne defining vendor yande ekyokubiri waliwo complain egenda maaso mu kibuga waliwo bayita ekibinja kya RRU abantu bakomplaininga nti ekibinja kibakuba balina ne kukomera mu Ggwanda gye basibira abantu byebyo sebe ebibuzo byo ono avudde ne ku main because this is just part of the wider scheme of things that are going wrong in the city. So we are interested in hearing discussions about the Kampala master plan and the things that are being done to ensure that the city looks ebullient the way it should. Many things, both in English and Luganda, many things. Yeah. Well, This actually includes the plans. This actually also includes the master plan, the Kampala master plan, and we are indeed interested in hearing about the comprehensive decongestion of We are taking this as the last question. To operationalize the Trade Licensing Act, which was CAP 101, we have the local government, Kampala capital city. And decongestion of the city. We want to know the specifics. Away from just street vendors and public transportation, is there any other plan up the sleeves of the... Mr. Chituma. The purpose of this presser was to give you an action. Buli kimuwe kiri kata buli kimuwe kiri kyoyagala tubaniriza
Nomusoka yabayisa yolesa gyabadde musoka oyise baagi ane yogera oyo wino yagiye musafi eyo giraba Start time binankaga munana. Start time binankaga munana. Ate tuzikola muna tunakola tutya nenda tazusobola buko ofuna weza abantu aye egundi nyingi akamembali sojaba ejibera kunyama ndongole kuko oduka siyake musiki ngakubanga ujya muduka ngendera ko ati buzibu kiwe mbaji no kupasela apa sente kuvuga angobe kukubo amaze zenjira mu ngesoka kunyana kujja mu mutwalo nakoma ku musavu nakimetta kuba bungira nakoma nakimu mutwalo akakolo mujabale najale kuso wo wadde kati toli mukubaganya ebirowoozo abakesisi baagala kugobawo abantu ku kamera buli kimu ekiri oyagala labda buli kimu ekiri kyoyagala mulayisi ddagala lyangatto buli kimu ekiri kaata buli kimu ekiri kyoyagala tubaniriza bakasitoma ddagala kulafumu abibu buli kimu ekiri mulayisi Olimba.